Saturday newedde walayi yali agenze tasobola kussa omutima tebawulira pulse amazima agaliwo sijja kikweka but nze nali mu Maziga kuva ku makya wenatuuka ku ddwaliro paka we twatuuka ensambya nga n'omuntu wampa hug bw'ati mpulira sijagala kubanga agenda kunziza mu Maziga onayinza okuba tanjagaliza kibi obalaba bulabi kati mbatya ayinza okubaawo nga yagenda ya planning okufaako olidde omukyala kyayogedde bakube amasasi kati singa mwana wo ali awo ne bamukuba essasi obuzibu bino ebintu ebimu mugenda obikola oba ne mubyogera nga temulowoozezza akoze yanyambe tuuka wendi and twebeerereddewo tujja kwebererawo paka kubanga ffe abamanyi kye twagala tulina kye tugoba ebyobufuzi tebibawulanga tebisobola. Looking for a school that can uplift your child's education? Little Stars Tenderness Nursery and Primary School is the answer. Because of our conducive learning environment and experienced teachers, all our pupils excel with higher grades. We have a well-stocked library, develop talent, also embrace Christianity and Islamic. Registration is in progress. Our fees are affordable. So bring your child at Little Stars Tenderness Nursery and Primary School. We are located at Najana Nkumbi off Entebbe Road. For more information, please call 0772 983 468. Thank you. Okay. Ekitundu ekyokubiri kitandikidde wano. Kakati ebyembi bisekerwa. Finally maze ate nenegattibwako Juma Wasswa Balunywa. Naye nyongera bategeeze enaku z'omwezi 26 Tata Bonita Brighton live kivulu kyange ekyo mujje mumpagire. N'abayimbi abenjawulo abamperekeddeko mwenna mwebalinnyumwe bayiriddala naye tugenda kukola strictly comedy then abayimbi bajja tuwanga mu kasavu kanyama wali eri wonna so twegatiddwako Juma Wasswa Balunywa Enrico waali bulungi nnyo mwamulidde ebigambo byayogedde then right now tuyina Juma Wasswa Balunywa JWB buuza ku bantu n'oluvannyuma tandikiraawo. Basemo ne bannyabo muje bale ndi musanyufu nnyo beerako wano. Kyabadde kya mukisa nnyo nange okutuukako ewali ALLANCRUZ omukulu ALLANCRUZ ndi musimu nnyo basebo okubeerako. Nze nsinze kubanga oyine mu nsi muno buli kimu kisiŋŋana. Obuvumu bwe wafuna obuvumu bw'olina n'emyaka gy'olina bwe mpulira nti olina emyaka 23. Nze sesimanga ko yadde mukugaba kawunga ka muogo ku kyalo yadde ne bagamanga mu covid nti bannanga ngo tuwo obuwunga agabira abantu sisobola kubanga ebintu by'obufuzi ebyo sibigenda nnyo mbyagala naye sibimanyi okubyagala n'obulungi bwabyo mbimanyi naye sibimanyi ng'omuntu simanyi mateeka gabikola ki gabitwala naye bwe nakulaba I said wow Enrico yayimba JWB ng'omuntu amanyi Juma Wasswa Balunywa oba yenkana atya oba musajja mukulu yenkana atya ogenda okuvaayo nga yeggwe Balunywa oli musajja musoga ndi musajja musoga olusoga olumanyi ndwide bulungi awo nitukobe Juma idatu sonywa muku katumalirize tuidakweta owulire baba kale okoba otya ndiyo sebo obulamu tibu bakuzaalawa banzaala Iganga Kasolo ni baba yava sebo baba aliyo mulungi ate mama yena mulungi aliyo okay webali kujikira bavuka basoga kyenina okola nga eri abavubuka abatasobola abalina bye basobola okola but nga bazirwa platform so nyenda mbe oyo omuntu want to be that person. Obugumu obwo wabutoolawa? Obugumu tusokera irara ekirungi kiri nti eriyo omusaadde bamweta Ntende Julius musaadde musoga yena eri ku guild president wa MUBS yali musaadde mwikaikamu aidyo okwogera n'abantu aidyo okugemaganya abantu namwegomba kwekyo guild president nga musaadde wandawulo then n'ekindi baba wange aba eri mukulembeze I think for the rest of his life mwezeko ebintu bingi nti batuwe bakulembera nti
kino tokikola kino okikola kino olina okulooza ku biroozo by'olwomuntu baba onani eri yatamwidi obondidi amaina gange ninze Juma Wasswa Balunga baba wange ena ni Juma Wasswa Balunga senior yes sir okay wow kirungi yes sir aye ndikwenda okubuuza ekibuuzo kyange yes sir are you proud to be a Musoga? I am very proud to be a Musoga. That's why we were speaking Musoga, even in front of the camera. I'm a very proud Musoga. Mpera nonguli tukoba nti ebintu bya girl president bidemye. Yes sir. Boba usazeho Kwesimbawo mu bifo ebindi oba kutwala political career yo maiso. Kiki kyoyinza okukyusa mu Busoga? Nguli oba wesimbye okuside ya Busoga eyo. Mu Busoga tulina obuzibu nti ekisingira irara ti abasoga ifenga abasoga tuzaala ino but kino ekintu kitwala mu bwavu tibulunaku oida kweyagana nti waleeri wali wakayumba mulimo omusada n'omukyala mulimo abaana abo tibatuuka na myaka 25 nga bamaze okuzaala kino kiraga ki nti ifenga abasoga tuli kukuliza ino okuzaala ate nga titusobola kulabirira baana so nze ng'omuntu nakirooza muku nalooza nti fenga abasoga tuviire tutya mu bwavu tandika n'abavubuka niife abavubuka beene tulina kutandika niife ekintu ekyo tukyetoolemu either nga twesomesa ebirungi ebiri mu kuzaala amangu n'ebibi ebirimu okwegesa abavubuka okukola ssente tikwireyo kuyiba kukuba abantu butayimbwa but ate n'esente deweekolere iwe mwene ng'omuntu ndikunumira ate oba osobola odisipeninga obulungi wategeera nti dino sente ndijja dikozesa kino ni kino ni kino n'ekindi okusoma abasoga bangi abali eyo bali mu byalo ayi taidi nawe bagema peeni ng'abantu bakulu myaka gyange ninayo mukwano gwange eyo mu kyalo eiganga mwidi tuli ba myaka mirala ayi tagemanga ku peeni wandika erina lyo era omubona nga taidi nakuli wandika kitegeeza ki titiyajja kusoma ebyokusoma byo yasoma kuwe yasoma yakomaawo mu bakulembeze ababaire mu bifo ebyawangulu ku mu gavumenti nga basoga bali wabo oyinza okunokolayo wakuba oti abo babaire ekifaananyi kirungi eri obusoga ndakutandika ni MP wange Panado Panado n'omuntu ateeraga ino n'omuntu kankuba oba muyikaikamu anda alina obwire akuwa obwire tuna omuntu eyeeraga era n'owoja eiganga kati nze era nesalawo okwesimbawo nina abantu besitasobola kwesimbawo bali basatu mu Uganda asookera irala n'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni kuba naidi he's the only person that knows how he has managed the country owokubiri is Muhammad Nsereko because ononi alioti Menta wange mweze ku ebintu bingi there's a lot I've learned from him if you do this these are the outcomes if you do that you'll prosper ni Panado because banona abantu benakabona ku I mean had a close relationship with them so chiringa oba facinze ku okutola ku His Excellency Museveni timbonanga ku maiso ku maiso mubonera ku TV nga abantu abandi abalala okay yes sir mama alitwala omitinganga ku abe timumitinganga ku yena okay yes sir kale utweyanziza ino olusoga lubaire lulungi ino yes sir olusoga olwidi nenze mbona omusada ono oba olusoga alwidi abavubuka babeeyo ng'okukoba ati Musoga yes sir kimuswaza confidence yebula okumweta omusoga ebintu ng'ebyo naye bye ndi kulwana okufightinga ku internet kuno nti bana totyakweta Musoga you can be a Musoga and you can shine yeah that's kitegeera duzi nabaire ni mama Ellen Namtamba yes sir minister owekitiibwa yankoba ati ala ni muna webale ino kusitula baana basoga nakubongera confidence because ezira jabo wa confidence eyo
buli loida kumpewo oba bakukyaza ku NBS oba ku NTV oba kubukedde munayamba niwo boyogera ku n'abaana yogera yuko ebigambo by'olusoga omwana amane nti balunywa musada musoga tuongere okuwa confidence abaana tuongere obalaga nti bana okuba omusoga ti musango okuba omusoga ti kivumo ti kibi but bale bakyogera oba ole yakyogera nga yenda okubayikakanya nga bakidde abasoga bagezi ino oli kibona kyova obona ensi ekusanukira ino era abasoga babaire mu bifo ebiri political nga byamaani baperforminze bulungi ino kyova obona nze nkwendeza nankuba nti niwo bati wesimbyewo niwo babuno bagiri tobulire aye nkidi it's a must ojja kuba ekintu ekyendawulo ekyo nkidi kale eyo tuvire muna tukomyewo kati tukomyewo kati osobola okusaamu era nduwulira mbasirogera era nduwulira okay Juma twakulinze dda era nga tubadde wano ne tugamba ng'obadde tunatuuka tubadde ne Enrico bakugamba wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty ano Kwesimbawo ensi temanyi kituufu Uganda temanyi kituufu bu video ku TikTok tulaba buli omu atema bibye neŋŋamba nti guno omukutu guno gulabibwa ensi yonna era gubaako ekigambo muntu wajjana ekigambo agenda gamba okay yayogedde bw'ati Juma agenda Kwesimbawo tagenda Kwesimbawo Juma baamuganye tebaamuganye kigambibwa nti waliwo entalo ezirwanyibwa ba top ne taatawo nga zakwafectinze tutandikiraawo Juma ogenda Kwesimbawo togenda Kwesimbawo era kyekiddako bwe tuli wano ngezaako noonya ngeri genzira mu race kubanga race yo njagala ngiplanningidde okumala ebbanga ntaddemu obudde omanyi okubeeraawo nga ku hostel oddayo saawa 6 noweebaka saawa 8 saawa 10 ng'ozuukuse 10 kitundu ng'avudde edda ku hostel twaba budde bwakwebaka tubeera mu struggle nze mukwano gwange oyo ali mu ddwaliro kati Abdallah lumu yali agenda kunkuba oluyi lwaki nti nali siri mu line ku kintu kye nali njagala ni mutwe ne neebuuza ekintu kikyoba kyange naye luvannyuma ngendo olaba nti anjagaliza amanyi gye tuvudde kadde mwako Abdallah yali agenda kukuba oluyi yali agenda kunkuba oluyi nga bo balaba osobola g'oli awo weegayaza neegayaza lwaki nti najja late by 15 minutes nga tetuki kale olaba nti ku social media bali bayimba Juma Wasswa balunya nga ne ku ground ku ssomero ku moves oba olina oteekawo embeera tikale yes abantu bakumanyi naye abalonzi bali wano olina obbabeeramu olina obbakakasa nti gw'omukulembeze gwe beetaaga kyokka g'oli awo oli mu kwegayaza mbe Enrico bali eno baleekana ku social media bakubye ekikopo ekintu kwegamba keeki eyidde tulinze omusazi wa keeki naye omusazi wa keeki alinganga atayagala sala keeki bonga kibalwana kale kyembadde ntegeeza is struggle gyembaddemu teyali yange nzekka ti nabo ekirooto kyange bakyanalyzinga ne bakyagala ne bakinjagaliza nange ti because Abdallah ali mu third year talina kyamaanyi kyagenda kunfunamu nze nga guild president ekisooka mugezi ali mu third year sinti oba agenda kujja nsaba recess edda agenda graduate nga talina yadde n'ekimu kyagenda kunfunamu but because nti yanjagaliza ekyo ekintu namukubira ekifaananyi kyange ekyekintu kye nali njagala mobs gye nali njagala ngamba tugende mu struggle ogenda Kwesimbawo kati
struggle twagikubye ne tugikuba ku ballot paper ne batugamba bakubye olukokola Kwesimbawo ku kikuba president nga bw'oyogedde struggle ya guild president right now erimu enkokola nyingi nti tebanominatinga ate n'ekirala ne bansiba constitution ya MUBS egamba some of the qualifications the disqualifications bigamba nti olina okuba nga tebakusibaako. Nina video gye ngenda okukuweereza ogirabe. Natuuka ku gate nga baŋŋamba bali bamaze okunkuba tiyaga siraba bulungi ebiriwo sibitegeera. Mukwano gwange azze aleese emmotoka nti tuveewo. Ne baŋŋamba Juma abaana ba ttiimu bakyali munda bagenda batulugunya. Neefuna amazima nenaaba mu face neneeterezaako awo nezirayo ku campus ku gate. Tetwali wala nnyo ne gate but nga nina ekicupa ky'amazzi mu mikono. Era we natuuka ku gate nawanika emikono gyange bwenti nga kikyengezaako olaga sizze kulwana sizze kukola ki njagala kulaba njagala kakasa nti abaana bendeseeyo abali ku ttiimu yange bafulumye because ekintu kyonna kyonna we kibatuukako nze nemba nga sinza kibatuusizzaako but nze ng'omuntu kiba kigenda kunkosa. Tijuma ono mwana yali mu struggle yo kino ne kino kyamutuukako. Ku Saturday nali nfiiriddwa muganda wange Abdallah oyo yasobola okugamba Saturday newedde walayi yali agenze tasobola kussa omutima tebawulira pulse. Amazima agaliwo sijja kikweka but nze nali mu maziga kuva ku makya we natuuka ku ddwaliro paka we twatuuka ensambya nga n'omuntu wampa hag bwati mpulira sijagala kubanga agenda kunziza mu maziga but nga nina ekintu kimu ekindi mu mutwe nti kale yes bamukoba biki but yatuuka atya mweye embeera yali mu struggle yange. Sinze yamugamba nti tukole kino yakikola akyagala yakikola akyagala but yakikolera nze kyekyali kisinga okunkaba. Era nali ngenda ku ddwaliro ningamba Abdallah waafa afiiridde ki mu byonna what is centered around it all is afiiridde gwe singa sinze singa tafudde but tweyanza mukama nti mulamu. Baba kuba according kugundi Enrico gyatugambye Enrico abadde atugamba according naye ku kye bamugamba nti bali babateeka kabangalyo batwala ku police baba kuba is it true baba kuba? Yes batukuba trying okuresistinga tubabuuza mutusibira ki nga obimanyi muyingire kabangale muyingire mutusibira ki tebatuwa nsonga etusibisa okitegeera mutusibira ki kati Abdallah nankwata nange nemunyweza ti mu buli mbeera ono abadde muganda wange tutuuza tusiba tebasobola sibako omuntu omu katugende fembi kati baagala otwawula ne bankuba naye nali naye kye baakola Abdallah omusirikale eyakimukola woba ondaba kati njagala weeteeke mu bigere bya Abdallah njagala weeteeke mu bigere bya muzadde wa Abdallah ali mu ddwaliro kati weebuuza awulira atya mutwe gwakimanyi waliyo omusirikale eyakuba mutabani wange n'ayagala omutta waba mwana wo wandikoze eki twandinoonyeza abantu kubatta tuwumulemu katono tukomawo ne Juma Wasswa Bamulwanye ne Enrico tova okay tukyeyongerayo awo musirikale bwe bali bateeka kabangali yabakubisa ki babalinnya babakuba bigala bya mundu babakubisa ekirungi mu byonna izi tebatukubisa bigala bya mundu kubanga simanyi Katonda omanyi Katonda wagira ebintu byabwe
but tebatukubisa bigala bya mundu kubanga tuyinza okuba nga titwandibadde na wano ku byempulidde ebyo ebigundi ezo gundi ziruma ebigala by'emmundu biruma but batukubisa bikonde video zonna weeziri nze sitera nnyo kwagala kulimba kubanga amazima gafuluma gadda wange gwayogedde ekifu buli kimu bwekiri video gye nkugambye nga mpanisa emikono weeri video waliyo video ez'enjawulo z'abantu abangi abarecordinga eyo incident nga batuteeka mu kabangali waliyo video nze sijja kwogera linnya lya musajja kubanga kati nange wano wendi obulamu bwange I fear for my life. Anything can happen. Video zo gye ziri ng'olaba omusajja akuba engumi n'ogamba kiki kino. To begin with, akalulu ka university odeploying otya abasirikale bwe batyo tekibangawo mu mobs, tekibangawo naye abasirikale badeployinga ku olunaku nga oba management yeyagala yiseewo ekintu kyayo kiggwe kubanga kati sijja kulimba Alan sisobola kukakasa nti ngenda kudda mu kalulu just naye suubi kubanga Katonda yamanyi wakola ebintu bye ayinza okuba yakoze kino nga alina kyayagala alaga abantu but management ekimanyi bulungi isi chairman kasita agamba nti toli nominated kiba kiwedde mbo ina retake sijja kwewakanya nagifuna mu first semester nenjikola nenjiyita isi chairman yali yatuuka kunze ensobi gye yakola ziyagamba nti ndi ku normal progress abantu ne beebuuza ti omusajja wasoose kwogera nti ali ku normal progress notamu nominating kale yes retake nagifuna but yali ya first year nagikola nenjiyita kati waliyo omwana yawandika petition najindaga ayamba Juma njagala obeere ku ballot nasomera amateeka nti wetuwandika petition netufuna signatures 4,400 oba osobola oyitawo lwaki nti abaana be baba basazeewo lwaki baba bana okusalawo kubanga abaana be babeezaawo mobs teyandibaddewo if ba students tebaliiwo tosobola kaka baana kintu kye bataagala tosobola bakaka mukulembeze gwe bataagala gamba kale so negezaako consulting omanyi mu buli kyoba olina okukola mu bulamu bwe kola ng'omanyi nti kyekituufu oba tokimanyiiko oba tokirinaako bukakafu weebuuzeeko so nengenda that extra mile nenoonya ku balooya nembabuuza ne baŋŋamba yes kiba kikuyisaawo emikono n'egisolooza mu wiiki emu 4,000 mu wiiki emu nefuna signatures 4,900 mu something netuzibwa isi chairman but si kyekintu kye nali ngumiddeko twazibwa isi chairman as legal advisor bamuwa bidocument awo bibuzaabuza kino kiri byali biwanvu about 6 pages kati waliwo law of precedence nti mu mubs omwo waliwo omwana eyafuna retake n'agikola n'agiyita ne bamunominatinga nti wekibanga kyatuuka etteeka wekibanga kyali kibaddewo kisobola okukuyisaawo ebbaluwa naye netugimuwa isi chairman yali kyali wange nnyo simulinaako buzibu olwo olunaku lwennyini namunyiigira naye nebikomaawo nti decision gye yakola teyagikola ng'ayagadde wabula waaliwo forces mabegawe zamulemesa okukola ebyo ebintu nga bamuintimidating nga tujja kukusiba tojja kukola bibuuzo but ng'abantu bennyini abagamba nti bajja musiba be bawandiika amabaluwa bagamba head of electoral commission naye muyizi aba muyizi
abantu benyini abagamba bagenda musiba tagenda kukola bibuuzo be bawandiika amabaluwa bagamba nti they do not take part in student selections. If you do not take part in student selections, what do you mean by you AC chairman ojja musiba? Kale yes abaina okugoberera amateeka tetuganye, but you have to generalize amateeka. Constitution yenyini egamba nti one of the qualifications of a guild president you should be on normal progress and you should not have obtained a retake. When we take it that ligamba you should be on normal progress. Guild legal advisor wa MUBS owesawa zino agamba nti do not read an article in the constitution in isolation of the other. When muba mu article bili ezogera ku kintu kyekimu zisome zombi tosomaako emu yokka. So ebintu bino bitunulamu birimu okubuzaabuza kungi kungi. Kyoyogedde ku kyentalo za taata wange, yes, waliwo group gye bayita mu Basa ya Makerere University Business School of Staff Association. Simanyi weggwayo. No group temulina discussinga mu bayizi. But nze erinnya lyange gye liri eyo mu eyo group. Katono. Kati kyogamba oyagala ogimuwe. Ekyokulwana entalo za ekyabantu okunteeka mu ntalo za taata wange, that is very true. Eriyo abantu boyogera nabo nga tebasobola vaayo kugamba nti kino nekino nekino kubanga bibeerako repercussions. Tata we yali ki ku MUBS? Tata wange ye former principal of MUBS. Contract yagwako ya May omwaka oguwedde. So takyali ku MUBS. But entalo zo bazinteekamu naye sinze yazinoonya wabula bo nti olw'okuba tebasobola kosa taata wange kabakosenzi omwana bamukose kyebeerabira nti nabo balina abaana nti omuntu omulala naye aba asobola okukibakola ku baana baabwe okunteeka mu bintu byesitaliimu byesitamanyi nako gye byatandika bitya tekikola kubanga baŋŋamba ne taataawo mu gundi bino ebyokwesimbawo tabiriimu yadde ate tabiriimu mu kusookera ddala nga nnyingidde MUBS namugamba njagala beera kifresha wa MUBS. Amazima agaliwo yasooka nambuuza okakasa nti ye nagamba lwaki ebyo ebintu tobireka ne mbubuuza lwaki tatampagira nagamba ebintu ebiri mu MUBS oba wejjeeyo oba weetadde mu limelight abantu baba bagenda kukulwana. Ate time yali akyaliwo nga akyali principal wa MUBS tebyaliwo nnyo but era ngewulira eŋŋambo kino kiri akalulu nenkawangula. Why? Nti ekisooka namobilizinga and I have good interpersonal relation skills n'abaana. Kati muzeeyi agenda balaniko mukuba kino kiri left right center byonna teri kimukosa bebamwogerako biri awo boogera bwogezi naye abantu mulanga omusajja mukulu neyobuuza naye nozimusinga shegeera. Anyway tuveeyo nebabyogera byonna there is no evidence babyogedde tebalina bukakafu bagezezaako okuinvestigatinga biganye kati bakole ki? Nzize neesimbyewo kuba guild president. Taata wange era ngamba kyekimu nkwagaliza ebirungi mu bulamu genda weesimbewo naye manya nti kino ekintu kyogendamu kirina repercussions bbiri either kiggwa bulungi oba ne kiggwa obubi. Gamba muzeeyi gwe kennyini bwasiiba agamba nti kadaraza Allah ti Katonda yasalawo Katonda yagera Katonda kyonna kyabageze era kyeyagera ku lwokuna kyeyagera tomanya alina kyeyali antaasa but saali musanyufu n'ebyatuukawo. So aŋŋamba gyogenda mu bwagiro president ogenda wulira ogenda funa obuzibu naddala nti sinze principle nti abantu
abantu bayinza okuba bagala okukola ebibi nga nze principal naye nga tebasobola lwaki nti nze principal naye kati engeri gye sitaliiwo bagenda bikola mu lwatudde tebatidde waliwo video gye nina bangambye lecturer yadagamba okuba omwana essasi at least bamukube essasi mu kugulu mayinja bakubaye essasi limu mu magulu. Me, I want them to remove. These people had already organized them. Kati ono balunywa ayagala. What is he guarding? Kati they will be no Anawo badduka bambi. Kati omuntu ng'oyo oba olina abaana naye bamukubye essasi mu kugulu. Eno ensingiizemu ebintu bingi nti abantu babi nnyo nyiza okuba nsika wano naawe enevaawo wali eri nga nza planning okutta nze bano abantu abamu zezino ennaku siyina gwe nti okuggyako Katonda maama wange yemutiira ddala yantuusizza wendi ensonga lwaki ndi kyendi kyankuzizza bulungi so simutya nti mutya but I have respect for her ne staff bamubs tomanya ani omuntu ajja kujja leero akweyogerezeko kino nekiri addeeri akwagaliza ebibi akwagaliza kiri kino ate nga bibi byereere kati nze omuntu awannyo abantu abakulu ekitiibwa wenabeeranga mubs nga oba mwana oba staff oba cleaner omubuuza tewali kyovaako empathy omubuuza tewali kyovaako naye kati nze bastaff bayitako buyisi kala tumanya ani okujjako abo bomanyi nti esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga onayinza okubatanjagaliza kibi obalaba bulabi kati mbatya ayinza okubaawo nga yagenda ya planning okufaako olidde omukyala kyayogedde bakuba amasasi kati singa mwana wo ali awo ne bamukuba essasi obuzibu bino ebintu ebimu mugenda obikola oba ne mubyogera nga temulowoozezza muli bantu bakulu naye temulowooza simububi saagala bavuma sikola ki but njogera mazima oyogera otya ekintu bwe kityo eri omwana omuyizi zino sente zetusasula zizigenda mu nsawo zammwe tewali walala we ziva nawulidde nti balekshara babongedde emisaala naye semesite negenda kuggwako tugenda ba tuyingire akaseera k'ebibuuzo bagana abaana okukola ebibuuzo lwaki nti tetamazeeyo tuition wa $5,000 bino byebintu byenagendanga mu class nenjogerako ngamba muli mwogeza abasomesa emisaala nesemesi tugenda tuuka mu kaseera k'ebibuuzo mutugana ebibuuzo wa tuition wa $5,000 naye n'abantu boyogezza emisaala eri lwaki temutukkiriza ne tukola ebibuuzo nemukwata results oba nemukwata transcripts oba mwana na signing endagaano nti muguno omwezi njabba mmazeeyo tuition tyobanze kati mulimu abaana abakola abeewerera nga omwezi ayinza okuba kale tugamba afuna $7,000 salary nga yamanyi
nti ngenda mu bibuuzo sinamalayo tuition naye omwezi ogujja wenfuna omusaala nja sasula naye omwana n'omugaana osoma n'omugaana okukola ebibuuzo kyekivaamu ekyo omwana aleke ava mu ssomero akomawo omwaka ogujja asoma semesita emu eyokubiri omugaana okukola ebibuuzo lwa tuition ng'avaayo akomekereza yeetamye okusoma kyekiddako genda kubba mwabaleetera abaana babendi okubba temwagala basome lwa mitwalo 5 mazima muri feya kitegeeza gwe agenda yo mu byotunuulira naye eriemu ku ebyo ebyakuleetedde okusazaamu agenda yange yali pro-student best ate nga nze sitya njogera nti BB sinti AB ngambagamba ekiriwo baali bagaananga abaana okukola coursework okuba yamisinga lekikyejo mu klasi y'abaana 2 baana 4 ne bakola coursework abalala ogenda bagamba nti temwakola coursework ate nga gwe yavamma coursework lwalek kyemu tuli ku campus mulimu abaana abamu abasoma ku last minute ne bayita mulimu abaana abamu osanga omwana oyo teyasoma eyo lecture olw'okuba yalinamu obuzibu oba yafiirwa neno mu mapepa bibayo ku campus eyo Alan si byangu n'ebintu nange bisaagala kwogera kubanga mba neekubye omupiira mba nkumye omuliro bimusijja byogera ekisooka obulamu kyabwagala njagala mmaleko degree yange nve ku kubanga okola course ki okola bachelors of business computing. Yes, what's your big dream? My biggest dream is to change lives. My biggest dream is to reduce poverty in Uganda. Chikwase Naku ogende Kenya balina enguudo ennungi tebali bubi nnyo bane Uganda ogenda osanga abaana ku luguudo basabiriza lwaki tebalina kyakulya ate sente bazijjewa we are in poverty. These are some of the things benda nti in the next 30 years tetwetaaga bino ebintu ebimu tibetaaga beerawo osanga abalala ku luguudo nga yes oba yali unfortunate ekintu nekituukawo nagwa eddalu naye ng'ali ku luguudo bana abantu balina ebifo byebalina okubeeramu ebintu bino ebimu bitunuulira neŋŋamba naye Uganda abantu abamu bava mu Uganda olw'embeera zino ezimu nze Uganda njagala Uganda kinnyumira sagala kivaamu wabula the best thing I can do for my country because I want to be njagala beera patriotic. I love patriotism. Njagala Uganda ekyuke ekulaakulane. Do you think okusazaamu obudde buno wetwogera nga tonnaddizibwa ku ballot paper kyashatalinze dreams zo zonna? Do you feel like amaanyi gakuweddemu? Amaanyi teganzigwamu. Ekirooto kyange ekyasinga is nali njagala mbeere guild president. But okubeera guild president yali stepping stone kunze etya nti wabeera guild president jjukira oba okulira abaana ba university namba olina ebintu bingi byoyiga nze nga njagala ntandikiraawo nti nve ku guild president nzire ku kino nzire ku kiri nzire ku kiri so ekyo yes kyannuma nyeera paka kati kikyannuma but emba nina ekyokukolawo nja kikola emba sikirina sijja kikola but my dreams haven't stopped there. I want to see change in Uganda. That is my dream. Teba kunominate nze oba bayinza obita kunominate nga twogera mu kaseera akaliwo kati oli ready okuwagira omu kwabo abali nominated mu budde buno era ni goyinza okuwa omukono gwo? At the moment siri ready kuwagira muntu yadde nogwa lwaki nti bano abantu abalala bali camps bali boogeranga ebintu bingi ne bayisa propaganda bwati ne bwati kino kiri nga bwe wayogedde nti we bagamba nti siri nominated abantu ne basanyuka kubanga bali bakimanyi nti
amaanyi go Juma agalina ng'era kyekintu kyekimu kye basaba. Nomination singa yaggwanga ndi nominated singa akalulu kawedde singa tulinda kulonda kulayira kuweereza. Sirina muntu gwe ngenda kuwagira olw'ensonga nti tiimu yange yo nga yo bagamba wataba ggwe tulina mulala gwe tupushinga and mba njagala nekola ebintu ebimuwe nga with inclusion sagala nkole ekintu nga nze esaliddewo nti akankole kino kankole kiri abo abaana abali ku tiimu yange ekisooka njagala mbeeyanze nnyo buli omu eyambeererawo mu movement sirwali biki byonna njagala mbeeyanze but abo abaana y'ensonga lwaki nze Juma Wasswa Balunywa ali wano ne ALLANCRUZ singa si bo singa tomumanyi nakummanya so mba njagala nekola decision nga nabo bagimanyiiko ate bagisupportinga baba tebagisupportinga that is the end. Diversity and inclusion. What do I mean by this? Nti n'abantu abalala ba making a feeling a part of you. Nti beba nyambo tuka wendi wekola ebintu byenjagala nga wembyagala boy baba tebabyagala bagenda kulaba bati. These are qualities of a good leader. You're diverse and you're inclusive. Abantu abalala nabo bagattamu mu decision making yo so sija supporting omuntu mulala sinti nti banjogerako kino nekiri but olwokuba tiimu yange tebali si kye baagala bali baagala omuntu ogwa Juma abatali mu race either kale oleeta omwana ali ku tiimu gwe bamanyi akubeerereddewo watabaye si kugenda eri mu bali abantu chance ekyaliwo okufunayo omwana ku tiimu ne musaawo chance yo teriiwo kanga nominations zo zaggwa shegeza nawe okunominate nga chance tewali sigirabawo abantu bangamba genda mu kooti biki naye but it's a long process. It's a long process. Muna agenda ogivaamu. MUBS is an institution. It's a government institution. Gwengo omuntu tosobola n'ogiwangula mu kooti kiba kizibu nnyo. Ebinagwera webitinga okulonda kwagwadda president yalayira atandise n'okukola. So obeeranga agenda eyo okumala obudde. But abantu abamu bangamba genda osuubinge. Sagala kola decisions independently. Because wamu wozikola independently oyinza osuubya. Daddy wamwebuuzizaako yagambye ki? Daddy nasembye mulaba nga azze tulabako mu ddwaliro. Kuva Saturday mbadde nga mu ddwaliro yazze n'alabako Abdallah kubanga kyali wange ate amanyi Abdallah kyanku engeri gyambeerereddewo. But tetwafunye mukisa gubyogerako ate abeera busy. Era we naddamu mulaba nja mwebuuzaako kubanga era kati ye kamala wange byonna yampa amagezi nti kino kijja kukola kino bwatyo kati njagala nsooke mwebuuzeeko nti ensalawo kino kiggwa kitya ensalawo kiri ekintu nkite wagamba nti kite tewali gulinga kita saagala ate kumala budde bw'abaana oba bw'abantu natudda ku kirala. Mu mbeera eno obadde ne musajjawo Enrico nga bwe tuli wano. What kind words do you have for Enrico? Ekisooka mu byonna nze simuyita na Enrico. Simuyita Kawuuya. Buli omu amuyita Enrico. Kawuuya nze ambeerereddewo mu buli mbeera. Nankambuwalira n'okunkambuwalira ne ŋŋamba naye kyanjagaza amazima. The kind words I have for Enrico are continue being a good person. Be good. Everything else will come. Tolooza kukya nti sente ki. Be a good person. The reason why you are the Enrico that is here right now is because you are a good person. Don't let anyone tell you otherwise. The other thing is Saba, pray to God. Katonda abimala byonna.
ekirala njagala okweyanza bro singa sigwe singa sibaana abo singa sinze Juma Wasswa Balunye gwe bamanyi singa nange kati ntambulira wansi wa linnya lya taata wange umunatuuka akaseera ne ngamba taata wange ze erinnya nga nditunze akitompaayo ku ssente nagamba nkuwe ssente erinnya nditwale mu byokusaaga awo naye kawe yakoze yanyambe tuuka wendi and twebeerereddewo tujja kwebererawo paka kubanga fe abamanyi kyetwagala tulina kyetugoba ebyobufuzi tebibaawulanga tebisobola. What was your first words about that first word you told Enrico the first day lwalaba nga erinnya training nga tetumanyi JWB yani bigambo byasoko muganga olaba fe tuli eno tuyimba JWB tumanyi JWB ensemanyi ye nenga what was achecha kugira mu bwongo and ebigo byawasoko mugamba sijja bali manti namugamba kino kambagamba mazima kyena mugamba is bro obikoze masavu ekiroto kicho kijja nga wembyogedde bena bimugamba mwasomera kusomero lyerimu twesangira ku mubs school fees musajja tunezigaana nene musigala nga mukyali ba bro nga tukyali ba bro era omanyi obuzibu bwa Enrico is ewamu tayogera genda okwogera nga it's ready too late amugamba man wandiyogedde nandikuwadde yetano at least giba giyamba kitegeera nagamba alaje omusajja yali ayagala kumpisaamu because nze nagenda otegeera nti namubu twali tukola ebibuuzo mugamba Enrico gwe nga tukola ebibuuzo nga tobinyega asuka nasirika tusoka nekivaako neziramu nemubuuza ngamba man tuition yagaana n'ekigambo kye namuyitaawo naye nga obwo bwe buzibu bwe ye tayogera nandifunye at least twandyesonzi netulanga musajja asoma cause byayisemu bye bingi semester waliwo semester ate yakola bibuuzo lwa tuition ate eno naye atakoze lwa tuition but ekirungi mu byonna iza nga bwe tubadde mu struggle twafunayo omuntu eyeeyamu omuweerera paka wamala campus tulina JWB gwe tuli naye tuli wamu ne Enrico bavubuka bato naye ebirooto byabwe byashatingiddwa oba essanyu lyabwe lye babadde baplaninze nga bw'onaabeera awo n'oba ng'oplaninze kino naye ng'oli so happy and excited nga toyinza kubeera awo n'otayimagine nga Juma Nchuwa ali mu kaseera kabeera awo n'alowoozaamu ng'akutte ku lwani ng'agiwanise mu bbanga ng'alayira nga musajja wange Enrico ali eri mu audience akuba nduulu ebiseera ebyo byonna n'obudde bwe baamaze na buli kimu muganda wange mwannyinaze andaba ssaawa zino tuyinza okugamba 95% ekirooto ekyo kiri shattered tebamanyi nsonga lwaki tebalina reason lwaki naye obabuuza tebamanyi but kyebawanguddemu kyokka ye mukwano gwabwe ali ensambya ku kitanda gwe bagamba nti kale oyo singa awona buli kimu singa n'okutunominate nga tebatunominatinga naye singa Abdul awona kale ekyo kijja kumala naye kituliki bo kyebayongedde okufunamu ye confidence ng'abavubuka abato tikituufu gino emyaka gye tukone ne new generation enje tulimu kituufu tusobola era nkiwa JWB Juma Wasswa Balunye nkimanyi essaawa zino akimanyi nsobola ne bwe luba 226 alisti akimanyi ne bwe nja kuba kansala wa kiyamani wa kyalo nsobola Juma singa omuntu akubuuza
How do you define omuntu? Mukaseera kano konna konna mu byoyiseemu. How do you define omuntu? Omuntu, how do I define a person? A person. Omuntu mulungi ate era omuntu mubi. Omuntu tosobola mmanya kyalowooza. Tosobola mmanya kyakwagaliza. Tosobola kutegeera mbeera gy'alimu. Naye tasobola tegeera mu mbeera gy'olimu. Naye kiba gy'oli. Either okwesiga ono omuntu oba obutamwesiga. But mu byonna byonna Katonda yasinga omumanyi ono omuntu. But mulimu abantu bo nga babi ddala. Mulimu abantu bo nga balungi bagenda kubeererawo nga bali solid. Yes, sir. Are you on Twitter? Yes, I am on Twitter. Ina followers on Twitter account yo? Erina before nga temunayingira kalulu 5k. Wayina abantu bameka? Nga temunayingira. Naina abantu nga 10 mu. What? Nga temunayingira kalulu. Kati bagenda mu lukaaga. Bagenda mu 6000 kakaaga. Wow. Enrico ina abantu bameka ku Twitter kati? Siri omuntu wa Twitter naye nina abantu bisango. Eyo TikTok oyo. Ragondi yeyo. Mitwalo 8. Wow. Manchi? TikTok eh? TikTok wanafuyayo. TikTok wanafuyizayo ddala ssebo. Oba bamuwe mu shares. Toyina TikTok account? Njirina nakagigula ndoza wiki ngemu n'ekitundu ema. TikTok gye tulabe ina numbers nyingi. Yani yesigimanyi njitunda ngakoza ya Juma Wasswa balunywa ngata gitunza Juma Wasswa balunywa kanda be wano o TikTok account gye nalaba wano nziraba waliwo ne ya 12k 17k 15k kwegamba zonna wozigatobeeramu ate zonna zikola bulungi Enrico wanyumira mu suuti bannange ng'abantu bayinza okugamba gwe agenda okugira akalulu. Wow. Kati waliwo TikTok eriko guild president Juma Wasswa Balunya official. Kati ye yange erina mu 15k kati. Jiwakagula yeno eno eriko guild president yeno eriko video eri pinned eri mitwalo 57 yesebo ye official account ye. Waliwo ne video eyokubiri eddaka erina 78.5 0.5 kokulika oyanga yasami. Kati twalabye ebigambo guild president byayogedde. Ono guild president wa mwaliko kati. Wabiwulidde? Nabiwulidde. What's your comment? First and foremost, I would love to appreciate His Excellency Wasswa Christopher. My comment is tokkiriza abantu kutiisatiisa na kukyusa bigambo byo. If at all it happened, si kirungi. If it didn't happen, then tugenderaawo. Naye tokkiriza mu bulamu gendera ku kigambo kyo. Oba okyogedde gumira ku ekyo. Ninga tweyanziza nnyo services zotuwadde n'otukulembera. Olwofa abadde bakuwagirira eno ku mutimbagano. Yes, tetusoma na ku mobuzi tetugendanga nayo. Otulese otya Juma Wasswa Balunywa? Ekyo kyekintu kyenkyalowoozaako. Right now nina bingi ebindi ku mutwe. Tinewe najjidde wano mbadde nva mu ddwaliro ate nina okuddayo mu ddwaliro. Ate n'ekirala navudde mu kalulu. Nabingi ebindi ku mutwe bata tukyayiya tujja. We are not. Olowooza amu kuba opponent bo mwe mwavudde omutima omubi oba admin ye kulwana? Ba opponent bange sijja gamba nti balinako obuzibu. Ate obuzibu tebuli ku admin, obuzibu buli ku management y'essomero.
si ba opponent abali mu race kati. I wish you successful. I wish you a successful and good competition. Ebintu bya propaganda mubirekera awo. Oyizo tomanyaze nandi wagiddeko candidate but bonna balina propaganda ate ow'ekisiru. Ebibuuzo byange byali tebinnafuluma ne baga bonna kampu zonna Juma yafunye retake. Omutima neeseka ne ngamba kale bano webifuluma nga sigifunye mugenda kuzzaako ki. Era byafuluma sirina retake nga byonna mbiyise. Era ye propaganda yasooka okufuluma. Kitegeeza kyali kifumbibwa ebbanga nga kijja. Nenga siwaina ko Juma watulumye nnyo bambi. Fena twanyogoza omulundi gumu ku internet we. Era bannanga abesimbye omutusonyiwe naye kalulu bannange ku social media muyinza obutakalaba. Social media muyinza obutaddamu kulaba amaanyi ga muntu kubanga bangaba bakumakadi ebiina byonna. Ekisooka mu byonna is mu year 1 yange nayingira nenesimbawo mu kaluka chief fresha kenawangula nali mu UID Uganda Young Democrats. Sijja gamba nti banyima flag but era Menta wange kubali abasatu benjogeddeko kuliko Menta wange. Yangamba ogenda mu kalulu yes naye kiba beta nojja independent naddala kalulu ngaako nti olina erinnya lyo naye ojjirira mu pati ebegenda kukufuga pati ebegenda kukutegeerera era nakirowoozamu nagenda yes mu vetting ne bambuuza ekibuuzo aliwo mama yambuuza ekibuuzo nangamba if you were me, would you give me the UID flag? Nemugamba no. Flag yes nali njagala mu kusooka. But mayingira mu politics mungi. I wasn't a politician. Nagambye nga sinolekera sinema nkwanjula ba Marus Bridal Center bano bakugamba nti bakafulu mu kutuusa Gomasi na buli ekitambulira ku Gomasi kyonna oyagala kusuubula oyagala twala emwemu nkugambye gwe omugole weetaaga kubanga ogenda ba Marus Bridal Center baleeta engoye ez'omulembe balina ebitambaala ebirungi balina amapensa amasufu ennyo kamala buli ekitambula ne Gomasi nkugebe bakirina balina buli lugoye ez'amayinja omugole lwagenda okwambala bagambe wawawa nkugambye omugole alwambala buli omu yenna n'asamaala babayise ba Marus Bridal Center oyagala z'ababuuza muganda ng'oyagala ki babayise ba Marus Bridal Center banoonyeko togenda kwejjusa enamba z'amasimu zeezo Marus Bridal Center. Mayingira mu politics mungi ebigambo bingi nayogera kiri adde ayogera kino ayogera nentuka ne mbagamba Amaze sijja kwogera bye nayogera byennyini but kadi nali njagala but natuka akaseera nga sikyajagala so ate ne Menta ngenda ngamba nti jangu oli independent. Waneno kweno level obviously obo itagobeera independent nti akaluo kawangula no wekola decisions ebya party no biraba oluvannyuma ng'olina wooli party ezimu zaagala omuntu a person of substance aina kyagattako si muntu kuva eri nti kanneegatteko kambe gatteko ng'ole kino no. Okay, nga tumaliriza show yaffe. Yes sir. Brand JWB. Ogenda jire kwegende bwetyo? No, nedda sebo. Katonda yanyamba brand yo nejja. Ati sagala jizikiza, sagala jireka. Ogenda jikozesa ki? Nchakiroza muko. Kati ngawe njogedde ku bana batasoma obwavu. I want to do something in line with that. Charity? But, yes, charity. As well, sijagamba nti nze omuntu ne ku Sunday nyambala matayi n'amasuuti nti ngambala ne ku Saturday. Nange mba njagala nengendako ku beach nendya ku kyennyanja. Wane ngendako ejjinja ne tunyumirwa n'emikwano gyange. So I want to do something in line with charity and having fun. Maybe
sijja gamba events kubanga sibimanyiiko nnyo but what I know is traveling and traveling at least nina kyemmanyi mu eyo area so Katonda waba ansaasidde nannyamba brand era nja gikuumira awo kubanga Katonda yagimpadde saagala gizikiza. Do you have nakola ne trip mugenda kola trip do you have a dream of joining active politics? Yes, I do. Tata wange yambuuza webatutanga bamaze otusiba yambuuza how are you namugamba I'm okay. Yamba how did you feel once you're put into the cell? Namugamba I was scared. There was a lot going through my mind. Yamba, so what do you think about all that? Mugamba, I feel like this is a starting point for me. Right, nti olwo olunaku ebyatuukawo byonna bwe nalaba nti nange nina amaanyi ag'ogirira omuntu atalina maanyi. So I would love to join active politics, yes. Why? Because I believe I have that voice abantu abalala gye batalina. Ekirala, I would love to join active politics because I want to help people, like I said. Njagala Uganda naffe tubeereko ensi gye twenyumirizaamu nti nze ndi munna Uganda. Si bya bintu by'abantu kugamba nti muntu wafuna kati zino ennaku abantu webafuna ssente ava mu Uganda n'atadda n'afuna omulimu eyo n'akolera eyo naye nga Uganda eyinyuma. Gamba, if you are born Ugandan, if you are born in Uganda, love your country, have the heart and love for it. Amen. Enrico, ojja kwogerako nnyo mukama wange. Yes sir. Akalulu bwe katube kawedde oba tugambe nti 95% awe muli. JWB wali woli abantu obagamba ki? Wa brand zombi nzirina? Abantu kyensobola bagamba ekisooka yabadde ayagala obeerako ne Juma nange tuli mutegeka ekintu bajje tubeereko ng'omuwamu tunyumirwemu abaana ba university aba tiktoka abaana ba zakedi bonna buli omu aye nga tugenda eri ewaka ejjinja gye tugenda tuli kujja Busoga kuli amamba naye kino nkittanira era nkigamba kano ka message kagenda eri abaana ba Makerere University Business School. Katonda yagaba omukulembeze ensonga lwaki Juma Katonda yagaba omukulembeze yaleeta omukulembeze era yawa omuntu obuyinza okufuga oba okusavinga abantu. Ensonga lwaki twatutumuka oba ntufune ettutumu olw'ensonga nti Mukama yarakiriza nti agenda yaffe yali ntuufu. Omulala yanditutumusa because si ffekka abaali bakola kye twali tukola, bangi abaali bakopye nga bakikola naye kyagaana ovaayo nga ffe bwe twakikola. So buli eyeesimbyewo nga wasanyuka saawa zino oli mutukubira masimu otwetaaga naye gwe kwaka akaseera naffe twali tukwetaaga osooka otulage nti nno ki kadde mwako buli akola ki buli saawa zino atukubira amasimu ng'atwetaaga nti ayagala tujje tubendoosinge oba tubakubire campaign. Tomanya twandiyagadde tetuliba because era mubuzi yeetaaga omukulembeze oba wetuli oba tetuliiwo. Ate eri essomero lyaffe tujja sigala nga tulirwanira regardless of any political affiliation nti ffe tuliwo lwa mwana oba okategedde awo tuliwo lwa mwana. Juma aliwo ku representing abaana student agenda era tubaagaliza bisinga n'akalulu akasinga. N'ekirala Alan, nze kye nandiyagadde omuntu agenda obuwangula kano akalulu lwanirira abaana abakutadde mu ntebe balina bingi ebibaluma w'otuuka eyo noweerowoozaako ggwe ng'omuntu mu bulamu ogenda kukomaawo ojja kukoma ku bwa guild president bamanyi abantu bajja kyerabira nti waliko ne guild president naye olwanirirwa n'omwana tali kwerabira yazanye. Okay, kale guild asasula ssente mmeka owa moves
mukama wange simanyi naye buli girl president gwobuuzako agamba tuukayo jaziraba nga bwekyogedde nange sizimanyi buli gwobuuza buli girl president gwobuuza agamba tuukayo jaziraba naye kimanyi tuyinza okubeera nga Allah alina kyeyakuwonyezza ali mutuufu era nange nakiroozaako neŋŋamba Katonda osanga bwe wandigitutte olaba kati ssaawa zino bakunyigidde eno mabbali okitegeera ate osanga bwe wandituddewo bwandibadde butwa ate n'ekirala kyenalabyemu Katonda alina kyeyampadde weyanzigyeko kiri yampadde amaanyi n'eggume okulwanirira ekituufu kano ke bakkanganyizamu ne bakusiba ne bakola batya bakwongedde maanyi mitima gyakaluba kulaba ojja kubeera Kyagulanyi ggwe nkulabira ddala nga Juma omanyi omuntu akunyigiriza bw'ati ng'alowooza akunafuyizza kumba ate akwongedde bugumu Juma your last words eri abalabi b'abalungi eri abawagizi bo kati olina abawagizi ayiyo Twitter kati nnungi yakutambulira bulungi social media platforms zagize era n'abakulaba kimanyi kati ebibiina ne mu active politics bingi ebisobola okuyita bikugrooming nga byo byagala mu maaso wali eri bakuteekeyo naye ebigambo byebisemba ebigambo byange ebisemba mbakubiriza ekisooka okusaba Katonda yamala buli kimu mukkirizeemu buli kyakola takikola mu nsobi either alina kyakutaasa oba alina kyakwongerako. The second thing is njagala nnyo beeyanza nnyo abakola challenge abampagira emotionally financially abambeererawo bensinga okwagala okweyanza is abaana ba team JWB. Ndi wano because of you guys. I'm here because of you guys. Thank you very much. I really appreciate all you did for me. I do not take it for granted. I love you all. God bless you. Amen. Enrico, singa nkuwa mukisa ne nkugamba mu baana abali ku ballot kati. CRUZ nagamba mpayo omwana omugo wandyagadde kale ogambe nti CRUZ oyo muweeyo omukisa shining ku CRUZ exclusive ayitemu yandibadde ani omugabe mu ntebe wano wentudde CRUZ nsaba onkyalizeeyo ono bangi kubeesimbyewo bonna sibalinaako obuzibu ebigambo byebisemba Enrico. So straight out representing Kampala, Uganda, you know, we straight out mash it up, blaze it up and lick it up. Say JWB. Juma Wasswa balunywa eno penny ne malanjifuna we paba nenje kwata konze nenjeza wetu we paba tugenda kulonda balunywa Juma byana tukolera binene bikiriba gikonkone gitekeyo jijeyo malojizeyo ekiribera mu Uganda kuli bakulonda balunywa lindako mwakyusiza dda namba Juma Wasswa balunywa Juma Wasswa balunywa nambye Juma Wasswa balunywa mujijuze mugambe ekiribera iganga kuli bakulonda balunywa omukisa guno ngutwala okwebaza bambi buli omu atuyimiriddewo bangi special appreciation to ALLANCRUZ tweyanza nnyo tweyanzege newe tuba lusi tuba tukale tukuinterview naye nga tayomba tweyanza nnyo tweyanzege Mungu akudizeewo amin nabyo tukolera amin nebaza buli omu yatukubirako n'atuwa platform Douglas Wanga MC Cat NBAC bonna buli yatukyaza buli media house wetutagenda bwalinga budde ng'olusaakaluyo kabawuuba kale tweyanze nge for now sagala kubanga ate nsukako wano nakolera ennaku z'omwezi 26 Tata Labo Ntama Brighton live ALLANCRUZ fenna ne timu yange tugenda kubeera 26 next month awo amina Juma naye agambye wali bulungi nnyo ekintu kibeere nga kitambula ddala bulungi nnyo. ALLANCRUZ is my name and of course CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira
Sagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaleero. For now, sebulungi mwera. Introducing Mapalo Period Pants, a disposable sanitary pad, good for heavy flow periods and maternity, designed like pants that are easy to wear with 4 layers of cotton. They're leak-proof, comfortable, highly absorbent, breathable and affordable. Very good for the night with no worry of spotting. Whether you're at work, at school, at the gym or traveling for long distances, Mapalo has you covered. Simply dispose of them when done. It's that easy. Get yours at retail shops, supermarkets or pharmacies countrywide, or find us at Cherabo Complex, room 213 and 316 Bukoto Chisasi Road,